nayagala omusajja omukazi w'omusajja omusajja nandoga omukazi najja nannumba ngenda kwanguya bingi naye kanyanguye obudde bugenze najja nannumba we nabeeranga nali sulaawo ku Udium House naŋŋamba nti kaakati nno ggwe togenda kuddayo kumanyira mpaka lw'oliva ku nsi. Wow, nti togenda kuddamu kwagala musajja wa muntu. Eyo no statement nnene oba togenda kuddamu kumanyira. Naye nze kyensobola obbagamba siri kusupportinga bwenzi ate era n'eddogo siri supportinga. Si supportinga one of the two. Naye kiki ekiba kikulogesa muno okutuuka kweresa. Era naawe omukyala ki ekiba kikwagaza omusajja omufumbo. Ate by the way kinamala olaba abakyala banene ab'omu maka egisinga obbaluma kubanga gwe oba tomweyanjulidde tajja kumanya nti gy'oli. Naye ate ne bano ba side chick bagala nnyo okuprovinga point, bagala nnyo okuprovinga nti naffe like we also exist. Okitegeera. Yes, nti nabo weebali gye bali eyo. Namanya bulungi nti omwami mufumbo ali mu maka ge ayina family yo, maybe it's an off. Namanya nti obwo budde omwami ajja kubeera na family ye. Nayagala kuba masimu, nayagala asindike message kwegamba ebintu ebyo ebisinga okunyiiza banene abakyala b'omu maka bye bisinga okubanyiiza. Omukyala tagenda kuva buvyeri akuloge nga gw'obaddeyo oba bba wakukwanye n'osigala eyo. Aba kuno n'okumanya ajja kuba takumanyi kubanga baawe tajja kumulaga nti gy'oli. Naye mwabeera gammwe mwabakola ensobi ate ne mukikozesa n'akamanyiiro. So bakyala mwesonyiwa abasajja abafumbo because mujja kulaba bingi. Bano abakyala bakoowu bafuna abaami bamwe nga bali ku bafuna abaami babwe nga bali ku zero. They work together, they make money, mwe ne muveeri ne mutandika okubanga muzizannyiramu. Balina obulumi bungi. Balina kati ekyatuka ku mukyalo ono. Story ye ekwasa ennaku. Ekwasa ennaku nzika mbabuulire. Mwesonyiwe abaami abafumbo. Get your own men. Oyo kamubawe ababulire kye baamukola. Wayagala musajja wa munno? Nayagala omusajja w'abandi. Weebale. Wanzi? Naŋŋamba nti kyombonyaabonyezza kimala. Omukazi akulumba waka? Yannumba aka musumba. Nze omanyi nayagalanga nnyo okunywa omwenge. Era nga saa 11 buli obudde oluziba saa 11 nga nina ogenda mu bbaala. Twagunywerangawo ku Nairo Grill we twaziniranga amazina ne tubukeesa. Amiina. Naye neebaza Mukama kati nzina ga Yesu. Ndi pastor by the way. Amiina. Kati omukyala bwe yajja nze gwolwo nazuukuka abooluganda nga sisobola nakwanjuliza bwe nti mukono nga sisobola kuva wansi nga ninga atamidde omwenge saasobola genda mu bbaala. Kati mba ndi awo we nakakanyalidde okuva ku makya ate nga bulijjo mbadde ngendanga mu bbaala nendaba omukazi ng'ajja yayinjiranga nannyini buyinza. Nze nendowooza nti oba ayagala banneiba bange. N'ayinjira ate n'atuula mu nnyumba yange ate n'asalako. Jjukira nze nkakanyalidde wali okuva ku makya mpaka kawungeezi kenyweramu omwenge. Naŋŋamba nti teyambuuza na kigambo kyonna, yaŋŋamba tiwabula kyombonyaabonyezza kimala. Tate tonsalira musango gwali eyo, Yesu yansonyiwa. Naŋŋamba nti togenda kuddayo kumanyira mpaka lw'oliva ku nsi. Era abooluganda saddayo kumanyiira. Kakati omukyala bwe yamala okunvuma byonna by'ayagala saamuddamu kubanga namanya nti kati okufa kwange kutuuse. Gwe tewambuuza nti ovaawa? Nedda musumba namanyirawo. Wali omumanyi? Nali seetaaga mumanya. Musumba nze nga tebinkwatako oba gyali oba taliiyo. Ye bwe bulamu bwe nabeeranga mu dadi. Kaakati bwe yanvuma bw'atyo ne nga nti nfudde ngenda kufa okuleka omwana wange. Kati nalina omukozi yali mu Lugwala. Naŋŋamba maama mukube ni mupige mu Luswayiri ne mugamba nti tokuba kubanga nange banzibako bba wange ne mmanya nti kiruma. Amiina dadi w'omwana wange. Kaakati omukazi bwe yamala okwogera ebigambo ebyo
N'aŋŋamba nti ate jangu tugende. Ate obulamu ne bunziramu enze eyakaddiiddewo okuva ku makya mpaka ggulo. Ne ntandika omugoberera mu kolido yonna. N'agenda nga nvuma. Bwe twatuuka ku geeti, oyo omulugwala omukozi n'ankomyawo mu nnyumba. Kati era saddayo kuva awo wansi. The next day nendaba ekintu Daddy, nalaba n'amaaso gange siri mulalu. Kyajja nga kyambadde essaati n'empale. Esayidi emu ya muntu, esayidi emu nga ya kintu kiringa ekyafa. Ne kituula mu ntebe ne kisalako ng'oli bwe yasalako ne kidigida. Bwe kyajja ne kimala ne kijja ne mu kirooto oba olaba? Daddy mu buliwo ndi ku kitanda olwo sigenze mu bbaala ogwokubiri. Okay. Kakati ne kidigida. Bwe kyamala ne kijja ne kindwepinga. Mu buliwo Seebaka. Salota Blosi. Kati we kyamala okundwepinga kuba nina omwana ne mpulira ng'omuntu agenda okuzaala. Ne mpulira ebisanga binnuma. Ne mpulira n'omutwe gwange nga gwagala kunjatika mugwabika. Ne mpita banneiba mpulira nfa mpulira ngenda. Naye olw'okuba Katonda yali yammanya nti ndiba mwana we teyaŋŋanya kufa. Okuva olwo abooluganda saddamu kuseka, saddamu kuva wansi nga nkaaba. Olaba ndakaaba wano Daddy ne church n'entamwa we bandeetera wano nga mu ddwaliro nkaabirayo, ne bwe bankuba diazepam ne bankuba lagakitiro era nsula nkaaba, ne mu masabo nga nkaabirayo ate byannumbangayo ne bijja ne binneebakako mu masabo, ate ne mu ddwaliro nga bijja binnumbayo binneebakako. Mukama yeebazibwe. Kakati ng'omusajja w'omukazi si kyamwagala nga njagala kino ekintu. Amiina. Naye kakati ng'omusajja w'omukazi si kyamwagala nga njagala kino ekintu. Amiina. Naye tayimu yatuuka, buli omu bw'akukoowaawo Yesu atandikira awo, mumukubireko engalo. Baganda bange ndoza nabo baali bakooye ate sibanenye era mbaagala nnyo, mwebali muno. Baakutwala mu masabo gaawa? Daddy, bantwalanga mu masabo nga nsula. Waliyo eyo omusajja yalinga kibuli nga mu mulogo nga batutwala eyo Walusi ku lusozi. Nze no nga banteeka buteesi mu mmotoka ne bakutwala nga tugenda eyo Walusi ku lusozi. Daddy, nga mweyambula abakazi n'abasajja mwenna mubeera mu ssululu moja nga mwenna muli bukunyanga mwe baazaalibwa oba okyazanya n'ensi. Ne bantwala eyo mu nnyanja y'Ewamala ne bannaaza, byonna tewali byankolera era nga bisula binsigala binsulako. Ne bansala emisala okuva wano mpaka wano naye ng'era bisula bisigala binsulako. Naye nga mmala bwe nti bambuulira enjiri n'endokoka. Baagikusanzaawa? Bansanga mu ddwaliro Ensambya mu 98 n'endokoka. Kati abaabuulira enjiri baava wano. Nebaza Katonda, nange ndi mubuulizi wa njiri, ndi pastor ate nga ndi mubuulizi wa njiri. Hospital ministry gye banzija, gye bambuulira enjiri, nange bwe nawonamu Daddy n'aŋŋamba nti lovely daughter, genda otandika obuulira enjiri. Naye ng'ebyo byonna byajja bityanze okuva wansi. Lunaku lumu nga akanani ekiwempe kyali kikyali wali okumpi n'Ovakkedo. We neebakanga ku kawempe wenkaabire emisana n'ekiro. Naye neebaza Mukama Daddy ne Mami tebankoowa. Bannange nze nakaaba nga neeyagula nga ningali ate najja jjukira ndi eri mu nsi wadde nali mulwadde Daddy ng'era enjala zange zo bajja ne bazirongoosa wadde nga ndi wansi ku ndiri. Nga nina enjala ziringa ezaamuwa butwa. Naye nga nze neetakuza nga ninga alina ebisaanyi mubiri gwange gwonna. Naye olunaku lumu nga neebase wano sifa ate siwona. Wali olabye okufa tofa ate towona. Naye lumu Daddy najja ku kawempe we nali neebase. Nakakkana teyajja ng'ayimiridde bw'ati, yakakkana wendi n'afukamira. N'aŋŋamba nti nakyagaba.
yampitanga lovely daughter. Nangamba nti obadde oli awo weebase. Mukama n'aleeta ekifaananyi ky'omu maaso gange. Nangamba nkugambe bw'otasonyiwa ogenda kufa. Teyakirumamu. Neŋŋamba nti naye bannange ono yategeera atya nti nakyawa baganda bange era ngamba nti senga omuzimu gudda ne gubatuga nga nfudde era mwe bali bawulira oba bali waggulu bali wansi manyi batudde. Mukama yeebazibwe. Naye mu byonna nga tebannanzijjaka kundeeta wano. Bali abambuulira enjiri baleeta daddi awaka. Ekansange wa sisita wange bali waggulu bali wansi naye nga wali. Naye kye baakola daddi tokimanyi. Bali abakyala nga twazaalibwa mu famire ejjudde obukabwe ejjudde obukambwe mwana n'omuzukulu bonna nga bakambwe. Mukama yeebazibwe. Baavuma daddi. Mukama yeebazibwe. Baavuma daddi. Daddi tanyega ne mami. Era bakwata batambula butambuzi ne bagenda. Mukama yeebazibwe. Kwole ne bangamba oze wano otuletedde wano abalokole yagala emizimu gyo gitutugumbulire muno mu nnyumba kubanga otuletedde abalokole. Mukama yeebazibwe. Naye daddi kye nsinga okwebaliza Mukama. Bwe namala okulokoka ne nva wansi baganda bange baalokoka. Bonna abaali abaavu era nkyogera nga nabo bawulira olwaleero balina ssente n'abaana baabwe. Omukisa wa mutundwe. Mazima oba tebaali banaku baveeyo bagambe nti nimba kyenjogera. Mukama yeebazibwe. Kakati tutuuka prosesi y'okuwonyezebwa. Daddi ajja ngamba nti ogenda kufa kubanga tosonyiwa. Nayogera ekigambo ne ngamba Mukama po omutima ogusonyiwa baganda bange. Ate nga ne Mukama simumanyi nze saali mulokole bya Mukama tobiŋŋamba nze ekintu kye nali manyi daddi bbaala na mwenge. Mukama yeebazibwe. Naye neebaza Katonda. Daddi bwe yaŋŋamba bw'atyo ne nga Mukama mpa omutima ogusonyiwa baganda bange. Lwe lunaku lwe nawulira eddoboozi nga limpita. Ate eddoboozi bwe lyampita nze nalaba tewali yandabira n'endaba enjegere nga zikutuka nga we ziri waliwo ekitangaala ng'eno obulamu bukomawo. Kati wayita ebbanga ttono daddi najja naŋŋamba nti mwana wange siibako. Ne nga naye omusajja ono mwagala nnyo naye ayagala kunzita. Nze naye alaba nze omuntu omuyinza nsobola okusiiba. Bannange ebyo bye tubeeramu. Naye mba neekalakaasa wali ku kabewempe kange we neebase. Omuntu naŋŋamba munda gwe simanyi nti siiba. Mukama yeebazibwe. Abooluganda ne nnyingira mu kusaba n'ensiiba saafa. Kyekyo lwaleero nyimiridde. Neebaza Katonda bwe natandika okubuulira enjiri. Ndowooza Katonda nga ayagala okungeza ddala ebintu byonna nga biweddewo n'enjala sikyasobola zisosola n'akagoye akalungi sikyakayina daddi wadde akagatta mu bigere nsobola okugumiikiriza Katonda. Naye buli bwe najjukiranga nti yanzijja wansi emyaka 3 ne ŋŋamba kangume kambuulire enjiri. Ne ntandika okubuulira enjiri y'eddwaliro ne ntandika okuweereza Katonda mu nnaku mu njala. Anti ensi neeseka nga bambuza Katonda yakuwonya lwaki takuyamba. Naye mmala bwe nti enjiri ensasudde. Okuyita mu kusonyiwa, okuyita mu kusaba n'okusiiba. Omwana wange bwe twasiibanga enjala ng'asobola okutambuza ebigere n'ava ekansanga n'agenda e Nakasero n'asoma. Naye olowooza famire teyaliwo. Kati gwe amaaso go gatunuliza famire yo. Nedda. Tunulira Katonda yatayiwa. Olwaleero muwalange yasomera diguli e India. Sooka ompulirize bulungi. Olwaleero ali ku masters degree UK. Bwe nafubutukawo Mukama n'antwala mu ggwanga lya Bahrain ne Dubai ne muweereza. Bwe nafubutukawo n'aŋŋamba nti kati nkuteekateeka kutwala mu ggwanga lya Canada. Nantwala mu ggwanga lya Canada etali muganda wange. Visa ya myaka 10 ngiina mu katabo. Ate ye Canada gye nasanga omukyala n'angulira emmotoka agamba kiggwe Yesu. Daddi nkwagala nnyo ne mami nnyo daddi.
ebigambo byange byebyo. Mukama abawe omukisa kusonyiwa na kwetoowaza. Dadi yatusomesa ti Mukama ne bw'abanga akuwadde ebirungi ebyenkanawa sigala ng'okakkana nze simanyira bantu ate siisa mu bantu maaso. Ne bw'olutuuka mu kyaki gye nsumbamu ne b'ensumba nabo ab'ensumba mwe bali mu kibiina batudde naye tebali kubuulira nti pasito oyo amanyi. Nze simanyira bantu ate sirengeza bantu ne bw'oba oyina sapatu nkwagala nga bw'oli. Mukama abawe omukisa.